mujja kutya nti suuna bamuyita mulangira. Embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula olunaku olwaleero ekitongole ekivunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu ggwanga Uganda kye bayita UCC wali ebugoloobi olunaku olwaleero basobodde okuba ate nga bayise abantu abo bonna abakola puroguramu ez'olugambo n'ezikwata ku bulamu bw'abantu. Bannaffe aba UCC nno basobodde okuba ate nga bategeeza nti bayise abantu bano nga kigambwa nti okwemulugunya ku bakozi ba puroguramu zino kubadde kususse nga bagamba bakozesa olulimi ebigambo ebiweebuula ebiwemula kosa n'okuba ate nga batyoboola obulamu bw'abantu ab'enjawulo era nga bayitiddwa puroguramu nno ezisobodde okuba ate nga ziyitiddwa kuliko eya Spark TV gye bayita live wire abakola puroguramu eyo bayitiddwa bannaffe aba NBS program Uncut Sabula ne Uncut Kalakata bayitiddwa bannaffe aba Kingdom TV program gye bayita Kapyaki bayitiddwa okuba ate nga bennyonnyolako boogera ebigambo ebiboogerwako bituufu oba bannaffe aba TV gye bayita Dream TV program gye bayita Tik-Tak Sesetula bannaffe abo nabo bayitiddwa bannaffe aba bayita BTM TV program gye bayita Access bannaffe abo nga nabo bakola lugambo bannaffe aba BBS TV program gye bayita Roundabout bannaffe aba TV program gye bayita Poko aba Urban TV program gye bayita Short Circuit Sonsomola waliwo ne TV Top TV program gye bayita Kachumbali BBS TV program gye bayita Evening Zone STV Select Buzz program abo basobodde okuba ate nga bayitiddwa bonna okuba ate nga bennyonnyolako olw'okugamba nti bangi basobodde okuba ate nga bavayo nga beemulugunya nga bagamba nti abakola puroguramu ezo basobodde okuba ate nga bayisa bubi abantu ab'enjawulo omuli abayimbi bannabyabufuzi n'abantu abalala bonna ng'okwemulugunya kwonna kusobodde okuba ate nga kuvaayo. Oyinza okwebuuza lwaki UCC evuddeyo naku lwaleero gyevaddeko tubadde tuli mu mboozi y'omukulu OS Suuna nannyini Facebook abadde akyayina emisango gy'atambuza olw'embeera nti yasobola okuba ate nga asiba abakulu okuli Kayz Wako Olexas bonna nga bagamba basobola okuba ate nga bavayo ne bamulebula mu mbeera etaali nnyangu akadde kano. Bannaffe aba UCC ab'empuliziganya basobodde okuba ate nga nabo olunaku olwaleero basobodde okuba ate nga bayise abantu abo wabula abantu beebuuzizza nga waliwo amannya ge tutalaba waliwo TV ze tutalaba ate nga zo mu kulebula zejja asookamu ekintu kino nze ne binsobera mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula wenkutuusirizzaako eggulire lino nga basobodde okuba ate bataddeko obukwakkulizo obw'amaanyi. Bannaffe aba UCC basobodde okuba ate nga bataddeko obukwakkulizo obw'amaanyi ku puroguramu ezo zosobodde okuba ate nga olaba n'abantu abazikola nti balebudde abantu basobodde okuba ate nga ekitiibwa ky'abantu abasinga kisobodde okuba ate nga kiggweredde mu puroguramu ezo nga bankutegeezezza bayise abakola puroguramu z'olugambo nezikwata ku bulamu bw'abantu. Bannaffe aba UCC olunaku olwaleero enteekateeka esobodde okuba ate nga etambula ebugoloobi okuba ate nga bakkaanya mu nsonga zonna basobodde okuba ate nga babalaalise addamu okukola ensobi yonna ebintu bitabuse puroguramu omudigido goyinza okuba ate nga gwe gubaddemu luli akadde kano ebintu bitabuse kubanga basobodde okuba ate batadde amateeka amakakali ku puroguramu ezo olw'embeera nti bagenda kuba ate nga bazirondoola buli puroguramu yonna era ndowooza tusaba ne bannaffe aba UCC basobole okuba ate nga balondoola ne ku bayimbi ab'enjawulo abeefuula babbuloga abavuma abantu mu mbeera eyo kubanga bangi nnyo abavuma abantu mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula gye buvuddeko twalabako UCC ng'ebbaninga puroguramu y'omukyala gwe bayita full figure waliwo akatambi akafuluma nga full figure nga kyakola Pastor Sempa tebyali byangu era puroguramu eyo nategeerako tebasobola okuba ate nga bagyekenneenya oba nga bagimirizaamu katini nnyo nga bakyakola okunoonyereza byonna bisobodde okuba ate nga bitambula ge gamu ku ago agasobodde okuba ate nga bavaako mu bannaffe aba UCC abakwasaganya eby'empuliziganya. Omukulu OS bannange ennaku zino kahiiti ayina kahiiti oyinza okugamba nti weevu ya nuupu naye embeera nga wesobodde okuba ate nga etambula katwesabire embeera esobola okuba ate nga etambula ate esobola okuba ate nga tewasigalawo oba gwe bayita oba enjawukana wakati w'abayimbi ne bapurezenta kubanga bapurezenta n'abayimbi beetaaga buli omu embeera esobola okuba ate nga etambula bulungi kuba purezenta yayinza okuba ate nga ayambako omuyimbi era omuyimbi yeetaaga munne mu mbeera eyo era tusaba n'omukulu OS bw'anaaba yeetereezezzaamu mu mbeera abakulu abanaaba beetonze nabo kuba bannaffe aba NBS bo bagamba bo tebeetonda mu mbeera program gye bakolako Uncut Sabula mu mbeera eyo nga bwetambula katubasabire nenga geego akavaako mu bannaffe aba UCC basobodde okuba ate nga bayise abakola olugambo. Oyinza okwebuuza nga TV ezimu siziraba nange kye kibuuzo kye nnyinza okubuuza waliwo abaana ne